za President Museveni ku kisanja ekirala. Okusinziira ku nteekateeka efulumiziddwa akakiiko akateekateeka okulayiza President Museveni akakulembera omuteesiteesi omukulu mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga Haji Yunus Kakande. Mwami Yoweri Museveni waakutuuka e Kololo ku ssaawa 4:30 ez'okunkya n'oluvannyuma omukolo ogutandike. Ennambika eno eraga nti ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda wakwanjulira eggwanga era ne ssaabalamuzi w'eggwanga ebyava mu kulonda n'omuntu eyawangula akalulu akaakubwa mu January w'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 15 nga ye mwami Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa oluvannyuma ssaabalamuzi amuyita akuba ebirayiro. Oluvannyuma lw'ebirayiro ebibiri ebifuula omukulembeze w'eggwanga omujjuvu, mwami Yoweri Museveni waakukwasibwa ssemateeka w'eggwanga, bendera y'eggwanga, bendera y'obwa pulezidenti entongole, oluyimba lw'eggwanga, envumbo y'eggwanga eyitibwa seal, coat of arms wamu n'ebirala ebimuwa obuyinza. Oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga ng'amaze okulayira, abakulembeze b'ebitongole eby'ebyokwerinda baakumukubira saluti okulaga obweyamo bwabwe n'obuulize gyali bwe binaggwa waakulambula ennyiriri z'amagye. Bino nga biwedde waakubaawo okusabira omukulembeze w'eggwanga okunaakulemberwamu ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu ne mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje. Ng'okusaba kuno kuwedde, President Museveni waakwogerako eri eggwanga mu kwogerako okunaasookera ddala mu kisanja kino eky'omusanvu. Ku ssaawa 6 ez'ekiro ky'olwaleero ekisanja eky'omukulembeze w'eggwanga aliko kati kyakuggwako. Ssemateeka w'eggwanga akakata ku ssaabalamuzi wa Uganda okulayiza omukulembeze w'eggwanga mu bbanga lya ssaawa 24 singa entebe y'obukulembeze bw'eggwanga esigala nga nkalu. Weruzibidde olwaleero abakulembeze b'amawanga agawerako nga bataka mu Uganda bazze okwetaba ku mukolo gw'okulayiza mukulu munnaabwe Yoweri Museveni ku kisanja eky'omusanvu. Ku baakatuuka kuliko wa Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi, owa South Sudan Salva Kiir Mayardit, owa Somalia Hassan Sheikh Mohamud, omumyuka omukulembeze wa Zimbabwe General Guvea Dominic Nyikidazo Constantino Chiwenga naye yatuuse dda. Mu balala abatuuse kuliko omukulembeze wa Sahrawi Arab Democratic Republic nga Ibrahim Gali, President wa Ethiopia Taye Aseke Salesi. Abalala ye Nicholas Cheka, omukungu okuva mu gavumenti ya Amerika ng'ono avunaanyizibwa ku nsonga za Afrika era nga yakiikiridde omukulembeze wa Amerika Donald Trump. Buli mukulembeze atuuse mu ggwanga asooka kugenda mu maka g'obwa pulezidenti okuwaayamuko ne President Yoweri Museveni era emboozi bagiseetudde n'egwa makerenda. Ku kisaawe Kololo awagenda okubeera emikolo egy'okulayiza mwami Museveni, ekisaawe kiyoyooteddwa era buli kyetaagisa kiteekeddwamu okusobozesa omukolo guno okutambula obukwakku. Munda mu kisaawe weema zisuze ziwanikiddwa nga zitimbiddwa mu langi z'eggwanga zonsatule era ebiwempe ebirabika obulungi abakungu ku banaayita okutuuka mu bifo byabwe nabyo biteekeddwayo. Enguudo ezigenda e Kololo okuva ku Wampewo Avenue n'endala ezitimbiddwa ebipande ebiyozaayoza President Museveni, bendera za Uganda n'ez'ekibiina ky'NRM byonna byawanikiddwa dda. Enguudo ezisinga ezeetoolodde ekisaawe eky'ekololo zisuze zigaddwa era abagenda okwetaba ku mukolo guno abantu ba bulijjo bakozesa geeti eri ku Wampewo Avenue, olwo abakungu abaweereddwa kaadi ezibayita bakozesa geeti eri ku ludda olwa Protea Hotel. Ebyokwerinda binywezeddwa mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala n'okusingira ddala ku nguudo ezolekera ekisaawe ky'ekololo. Ne ku nguudo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala wasuuliddwayo emisanvu okwaza ebidduka ebiyingira ekibuga. Ebitongole by'ebyokwerinda bitegeezezza nti bimaliriza enteekateeka zonna ez'okukuuma abantu abaneetaba ku mukolo guno. Omwogezi wa poliisi ya Uganda Lusoke Kituuma ategeezezza nti waliwo enguudo zibagalidde ddala okutuusa ng'okulayiza pulezidenti kuwedde era bagenda kuzisibamu katono ate endala bagenda kuzisibamu katono oluvannyuma abazigule.
emotoka tufuna akaseera ne tuziyimiriza ng'akadde ako kakoze eki kazze ate tekatera kumala budde bungi. So ebyo mujja kuba mubiraba ku bypass zaffe Northern, mujja kuba mubiraba ku oluguudo olugenda Munyonyo olwa bypass, Entebbe highway, era mu bifo nga Kitubulu, ebifo nga Mpala, naye enguudo zetwogerako zo ezijja okubaako traffic interruption ey'amaanyiko lwe luguudo oluyingira mu airstrip wano olwa Elgon Terrace, waliwo oluguudo emabega wali ku Housing Finance Bank, era enguudo eziriraanye ekisaawe, oluguudo oluyingiza abantu mu gate 2 ne mu gate 1. Of course gate 1 abantu ba bulijjo tebajja gikozesa, bajja kukozesa gate 2, eyo ye Wampewo Avenue, n'oluguudo oluli waggulu olwa Upper Kololo Terrace. So mujja kusanga nga tukozeewo some blockades. Omwogezi w'eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga eri SFC Major Dennis Omara ategeezezza nti ebyetaagisa byonna okukuuma abagenyi abaneetaba ku mikolo gy'enkya biwedde era emiryango gigenda kuggulwawo ku ssaawa 2:30 ez'okunkya. Ono agambye nti abanaatuuka nga zisusseemu tebagenda kukkirizibwa kuyingira mu kisaawe. Avunaanyizibwa ku bakungu abava ebweru w'eggwanga mu minisitule y'ensonga ez'ebweru w'eggwanga Margaret Kafeero agambye nti ku mukolo guno basuubira abagenyi ab'amaanyi okuva ebweru w'eggwanga abawera 50 naye ng'abakulembeze b'amawanga bali wakati wa 10 ne 15. Omuloodi Meeya w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago era nga mukulembeze w'ekibiina kya People's Front for Freedom asiibudde bannakampala mu butongole ku bwa Lord Meeya ne yeekokkola gavumenti okumulemesa emirimu egisinga obungi mu kibuga. Oluvannyuma lw'emyaka 15 nga Lukwago ye Lord Meeya wa Kampala, olwaleero awaddeyo woofiisi mu butongole okusobozesa abakulembeze abajja okuyingira woofiisi batandikire waakomye. Erias Lukwago agambye nti bukyanga wangula ekifo ekya Meeya wa Kampala abadde alwana entalo ezitaasa bannakibuga kubeefuula abanene mu gavumenti abaagala okweddiza ekibuga kyonna. Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti ekimusanyusizza mu myaka 15 be bantu kwe kusiibula abantu nga teyeenyigidde mu bikolwa bya kulya nguzi mu ggwanga lino era agenze erinnya lye eddungi. Ntambudde olugendo lwa myaka 15 nga ndi ku magulu gange 2, bangubye enteega, bansambye, bamenya omugongo, bakoze biki, naye sigooka, ngenze sibendinze, ngenze seogizeegize, ngenze sekiriranyiza, nfulumye sirina kenina, nti ngenze ne kino, era ne bino bye mulaba kaseera akasembayo okubyambala olwaleero wano, ngenda kuhandinga over buli kimu ebiri mu office ngenda byandinga over zino files nze sasa nga file n'emu zonna sina gye ngenze nazo wange, sirina kataka ka muntu konna kentutte, sirina kajiiko kenjije mu office ya Lord Meeya, sirina manja mu kitongole, omukama mulungi ekiseera kyonna. Mu mbeera y'emu Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti gavumenti ebadde mujwetekako ebisangosango n'okwonoona ekitiibwa ekyobukulembeze obw'ekibuga Kampala ng'ekifuula nti kya mikolo bukolo n'okubeerawo ng'ekimuli era nga talina buyinza mu kibuga Kampala. Bw'ati asabye gavumenti nti ereka abakulembeze abalonde mu kibuga Kampala bakutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ereme kubalinnyangako buli kaseera. Ono waaviiridde mu ofiisi ng'akasasiro kye kimu ku bizibu bya bannakampala era asabye abakulembeze abajja balwane ennyo Kampala afune ekifo aw'okuyiwa kasasiro oluvannyuma lwakiteeza okubumbulukuka ne mufiiramu n'abantu. Muwulira abasigadde ng'ekiteezi bwe yagwa bagamba kamakabi kasasiro gange. Kino mbabuulira bwe watakolebwawo kyamangu ku buyala kuteekayo ssente ezimbibwenga a modern facility eyo buyala egenda kufuuka nga kiteezi ereeta obuzibu. So mulwane ssente, parliament yayisa dda resolution negamba tulina okuzimba one recycling center for all the metropolitan area, and we already passed the waste to energy policy. World Bank yatuwa ssente ne tuyisa waste to energy policy, ssente ze zibulayo ez'okuteeka mu nkola. So nja kubasaba ekyo kikolebwe. Ssaalongo Erias Lukwago ayagala n'amakolero gagibwe mu kibuga Kampala gatwalibwe mu bitundu ebyesudde ekibuga agamba ng'ejjinja ng'agamba nti Kampala afunze nnyo. Mbasaba
nti okulwana nti physical plan egwe ate ekibuga tukizimbe nga Lake Front City nga ba consultant batu recommending tulina Lake Victoria tukiteeke ku lubalama nga tukizimbe nga Lake Front City, and it should be developed as a purely commercial city. Administrative structures ziddeyo Entebbe, industries ziddeyo Jinja, Kampala ebeere ya byabusuubuzi nga cases ministries ziddeyo Entebbe, Kampala cases yenga yeri wano n'abakulembeze abalala. Urging government to develop Kampala with a clear identity as a commercial city. We following the template of many other African countries which have created new administrative cities like Dar es Salaam to Dodoma in Tanzania, Lagos to Abuja in Nigeria. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekikulembera South Sudan ekiyitibwa Sudanese People's Liberation Movement SPLM kiwitadde omukono ku ndagaano y'entegeragana ne kinnaakyo ekya NRM ekifuga Uganda mu mbeera ey'okuzza obujja entegeragana n'enkolagana wakati w'ebibiina byombiriri. Endagaano eno eteekeddwako emikono mu kibuga Kampala ku kitebe ky'ekibiina ky'NRM ng'egenderera okunyweza obwasseruganda n'enkolagana wakati w'ebibiina by'obufuzi byombiriri, okunyweza obukulembeze n'obutebenkevu bw'ensi zombiriri. Mu kwogerera ku mukolo ogw'okuteeka omukono ku kiwandiiko eky'endagaano, Ssaabawandiisi w'ekibiina kya SPLM ekifuga South Sudan, Dr. Akol Paul Kodit, ategeezezza nti enjuyi zombiriri zirina ebyafaayo ebifaanagana era nga Uganda ne South Sudan baaluganda ddala, kale nga basaanye okuteekawo enkolagana ey'omuggundu eneenyweza obwasseruganda wamu n'enzirukanya y'emirimu. We are here in a solidarity mission to stand shoulder to shoulder with you. We have a lot in common. We have the background of being liberators, and that's why this one is a movement and this one is a movement. Sudan People Liberation Movement and National Resistance Movement. And what's important for us as comrades, as we modernize, as we progress, is to maintain the movement characteristic of our respective organizations, the values of deliberation, the values of which we took up arms. Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NRM Richard Odonga agambye nti endagaano eno kabonero akalaga nti amawanga gombiriri gamaliridde okwongera okuzimba omwoyo gwa Africa, okukulaakulanya abantu n'okunyweza obutebenkevu. We have a very solid government-to-government relationship. We have people-to-people relationship. There are tribes in Uganda that are in South Sudan. My own tribe, the majority are in South Sudan. I think Ajad's tribe are in South Sudan. Anybody from the north, we have the bulk of our community in South Sudan. So we belong to both countries, and therefore we call South Sudan and Uganda our homes. We belong to both countries. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lya kukyusibwako ekifuba kikulemeddeko, kikusiiwa, kiraakira, tekikutuka obussa bubi, naawe alina ssenyiga nga takuggwako, kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi, ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto, gwekozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna, lyakakasibwa National Drug Authority. nga bali wamu n'effunguwa mu Choose Mix alimu ebirungo byonna ebiwomesa enva ne zizitowa bulungi, ne bwe ziba za boyiro oba nsiike. Omufumbi teweerabira funguwa mu Choose Mix. Omukozi wa ddembe okutereka mu kittafu ky'NSSF ensimbi ezisukka mu bitundu 10 ku buli 100 eziragirwa mu mateeka nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Era ng'ekyo akikola ng'awa mukama we olukusa mu buwandiike okuba ng'asalibwako ensimbi ezo ezisukka ku bitundu 5 ku buli 100 buli mwezi era neziterekebwa n'ekitongole. Bwekityo omukozesa abeera buli mwezi asalako ensimbi ezo n'aziwaayo era NSSF ziterekera omukozi oyo era ng'ateekeddwa okukikola mu nnaku 15 oluvannyuma lw'okuba ng'ensimbi ezo azitodde ku mukozi. Kooti enkulu mu Kampala egobye omusango ogwawaabwa munnakibiina kya NRM mwe yali awakanyiza ekyakakiiko akafuzi ak'ekibiina ky'NRM akayitibwa Seeke okuwanda eddusu ku Anita Mongo n'omumyuka we Thomas Tayebwa ku kifo kya sipiika wa paalamenti n'omumyuka wa sipiika mu paalamenti eddako ey'e12. Omusango guno gwawaabwa munna NRM Jack Ali Nsubuga ng'alumiriza nti olukiiko lw'NRM olwa Seeke lwakola ensobi nnene nnyo okuwanda eddusu ku bakulembeze abo bombiriri nga teruwadde mukisa bannakibiina okukuba akalulu ku bantu abo wadde nabo bennyini okuvuganya.
mu nsala y'omulamuzi Collins Achelam ategeezezza nti Jack Ali Nsubuga yamenya talina nsonga yasimba ku yesigama okuba omusango guno era nga talina na kifo kya kukunala mu kibiina kye NRM tewali na yamutuma kwemulugunya ku lulwe mu nsonga ya kyasalibwawo seeke ya NRM kale ng'ensonga ye teriimu ggumba. Kooti etegeezezza nti okusunsula n'okuwanda eddusu ku bakulembeze abo babiri ekibiina kye NRM kyesigama ku ssemateeka waakyo era kirina amateeka gaakyo agakifuga olukiiko lwa Seeke mwe lwasinzira okuwanda eddusu ku bannakibiina. Ensala ya kooti eno egenza okubaawo nga Pulezidenti Yoweri Museveni olunaku lw'enkya agenda kulayizibwa n'oluvannyuma abaka ba paalamenti baakutuula balonde sipiika n'omumyuka wa sipiika.